Yesu ketugenda maaso batugamba nti filimu eno yalabise okuba nti efulumiziddwa abewaka mugirabe muginyumirwe so nga kalakita zonna eziri mu filimu eno za sinema kale no wabaawo yonna gwe wefaananyiriza oba yafa kale no kiba si kigenderere. Filimu eno tugiweereza eri abo abaatulugunyizibwa ebyokola okuba nga babyesigama ku byobuwangwa. Tutandika butandisi egenda maaso nate Bumala Films yetutusizaako ate nate omulundi omulala in conjunction with the Overland Pictures ekyatandika butandisi egenda maaso. Bumala Films yekuleetedde ekyalitandika okuva mu Bumala Studios efirimu ya Busuula Raphael ekutuusiddwako firimu kwagalana Sako era nga mwena abaagala ogyegattako enamba y'essimu mugiraba. Tugenda kulaba tusinkana mwana amanyikidwa nga Zamukunda Jackie Kasire John Bosco Kyambadde Franka bonna bakomye mu firimu yaffe etandika egenda maaso. Tusubwa Atim Catherine tukyali ku Nyanjula Kalema Muhammadi tandikwa firimu egenda maaso mpolampola. Tutandise n'emyoyo emiwambe gye tutandika nayo egenda maaso. Emyoyo emiwambe yawandiikibwa Busuula Raphael yakuyiza olugero. Kaagati ku mulundi guno nga tandika waliwo entambula gye tulengera eya boda yinejja bagitisa overboard yiyo ekyatandika butandisi nagambye evudde mu Bumala Studios. Entambula ejja erina akalumu etuukidde entambula eno owa boda oba bamugjawo naye bamuvugisa olugendo oluwererako ddala kakade batuuka mu kyalo ne yeyongerera nno ddala wala. Tugenda maaso ne firimu entandikwa egenda maaso mpolampola. Kali boda bwetuuka oba esooka oyimirire katono. Yimirira bane sijja kufiira ku piki mulinde munenga omanyi abakyala ebiseera ebisinga baga abakyala basinga batale balina kasibaamu tumulinde ng'ayingira ekimwanyi. Bintu bino saagala oli abyekokodde taagala mbeera abakazi baluyisa nnyo beekunya ng'ayingira ekimwanyi. Naye wayi ekituufu onyumye omunonye ey'omunona tebayinza mukuma kyekyakulese wazze kulyana kubala baana saagala mutaka mbwa munonye yamuga ebyomukazi oddamu byogerako ebyo mbivuddeko kati ate bwe tuvaako eyo ne tuddako erudda waliwo amaka gaagano ge tulengera mwana muwala Grace yamugamba mbadde nina kyenjagala okuyitiramu nga tonnabagenda n'amugamba olwaleero mbadde nina okulabika nsinkana pasita naye ng'amugamba munne ngenda maaso n'okulabika waliwo ebiina okuba nga tutereeza nga bw'omanyi omukolo ate ogulabika okuba ni gwengedde kati bano abagenyi abajja saagala batuuke waka nga siriiwo. N'amugamba pasita mugambe olwaleero ansonyiwe nnyo ye mwana muwala Grace yamugaa tofaayo maama ekyo musumba nja kimunyonnyola ale naye muntu mukulu bw'oba olina ky'omunyonnyodde aba akitegeera. Kali ng'amugaa naye towerabiro tusabirayo yamugaa maama naye nva mu by'omuzannyo yamugaa nze nnyinza okutuuka ku kyaki neŋŋaana okwesabira neneerabira okusabira maama wange omulungi. Yamugamba n'embeera yonyini gye tulimu era mba nno gisabiramu naye Katonda abe ng'atubeererawo. Ye mwana ow'obuwala ono akuze ng'atya Katonda era buli kimu akitambuliza ku Katonda ye Grace. Wuliriza yamugamba era toyibaako nakiweraliikirira ebya Yesu abimala. Yesu lyekkubo ery'obuwanguzi lyokka. Kani ng'amugamba munnange ebyo k'obitegedde komawo ng'obudde bukyali bw'oba omaze munnange saakalamento okomawo nga bukyali. Evudde mu Bumala Studios ekutuusiddwako firimu kwagalana Sako era osobola okuba ku nnamba eyo okulayika ni otwegattako. Tugeze nga Katonda akigeze ne batuuka okugenda nga sinnadda yagambe waliyo abeesunga kati yangu wakokomewo ng'obudde kale tulengera mwana muwala ng'asiibula abe ng'ayolekera ku kyokusaba.
nagambye mwena abatulabira ku YouTube channel Bumala Studios muli bakabi era tubakubiriza ogenda maaso n'okunoonya subscriptions wamu n'okwongera okunyiga notification bells ntwe tuba tulina firimu ey'omulembe gye tukuleetedde ereme kubanga ekusuba tugenda maaso kaakatudda ku bano nowa omukazi yagenze kkojo wankoba kuba bw'aba yakojoyo enkoba z'okojowanga teziggwayo mukyala ye Brenda kiki bannange muntu naye abaleeta ku kyalo kyabwe n'abula kati omwami mweraliikirivu tebankwata mu liiso omanyi bw'oba oleese omuwala ku kyalo gye wali gye bamuzaala abawala bano bakula ku kyalo kuno nga kuliko abavubuka ababaganza kati bw'abula n'adda n'omusajja sooka opaakinga epiki ojje tunoonye omukazi nzira etontwala mu bimwanyi siyinza kuleka piki yange wano togamba pikipiki n'omukazi ani asinga stupid mpitaako gwe tongamba nti mukazi wansingira piki yange ono ebisumuzo ne bimugwako ebisumuluzo ate abisudde tategedde abadde ateeka mu kooti atadde ebbali muntu wakumisinga sabbaawo oba kati piki naawe enjirekerani wano oyagala kunzibisa piki oli omukazi wano ebamuzaala fere tumumanyi nnyo nga bayingira mukazi yeefubitisa ebimwanyi bamuyita Brenda bamuwuliza nga batalagga ebimwanyi awo beetolola badde eno badde eri firimu egenda maaso ekyatandika butandisi kati bamunoonya naye omuntu eyaba yagenza okwetawuluza omalayo ezo dakiika nnyingi bwe zityo nange omwana waabandi tabulira eno naawe Brenda kati omanyi ono wa boda yaleese omuko kakyala ono yakyala naye wa boda yajjukidde ekkanzu kawasa n'agyerabira ekyalo kwe bali si baakwo omukazi gwe bali naye yakitegeera ekyalo omukazi abuze Brenda noonya eyo nange noonya eno mukazi naye bannange ogenda owulira piki ogenda owulira piki bagikumyemu kiki naawe oli awulidde piki eringa etokota oba alootabuloosa awulira piki evuuma bagikuntu piki yange egenze masawewe piki sooka olindeko owaaye eriki jangu olabe kiki ate jangu naawe yamuyita Nakabyo kino sikirabanga wangi olengera panna neba ne Brenda tali ku piki tagikumyemu sebo kiri wano n'okuseka kiseka tugenda maaso yeza mukunda Jackie akwereza nga Brenda banereka naye sina kyenkoze ebiki byokoze bane oli mutuku byandulu mu mwanyi z'abandi banatukubira n'endulu ez'obubbi kyokka naawe tokole ebyo nze mbadde just mbapima era nze laavu yennoma njagadde kupima minzaaniyo era nde njagala kumanya oba onjagala abakazi baba n'emizannyo nga tegimanyikiddwa mannya sebo abadde apima mmeeme ya mwami alabe oba asobola okuwanjaga omusajja atakwagala awo owulira mu bimwanyi akyusa ddayo gwe ebyo laavuzo muzisa mu piki kale n'owulira bwe baleeta laavu mu piki owa boda yazze talidde bamugee gye bagenda aliyo okulya kati ate ono omuwala kyekisumuluzo ky'emmere kati abadde abuze naye ebisumuluzo byo bijja ebisumuluzo babisudde muwala n'abironda kyeraliikiriza ono awulidde piki ng'evuma abadde amanye egenzi olabye omukwano mubaamu obugeze bukugezesa ate wedda ndi wali nga nkulaba munnange nga bagenda mu maaso bannaffe baabano awedda abawulira nga bayita kaakano engato ze baze nga bakubye eddagala aye tezisambye amavuunike zonna ziddugadde yangwa tugende bagenda ku mukolo bazze basatu ensawo etuuse abantu babiri muno n'omukazi
ozanya n'okuzanya kale bannaffe nga bakwata kuba okweyongerayo so tuddako eri omukyala eyagambye alinda okuba ategeka agenda okujja bw'ati kalogano habayi waki muze wano bazze engalo zituntumuka ziti ensuwa zibumbujja nga ndi wange era bannange saabaleke wammwe ne waki munumbe wange nyira ddala lwaki naye mumalako emirembe kamanyiro kyako emutuusizza abo enkanidde abo sikadde muza munnondoola nabaviira neera munnondedde kalogano kasirye John Bosco kikye munonye mwagala ki era mumbule kye mwagala gambye nti bw'olye olowooza wojja kudduka budusi nti olowooza ogenda gumazambiro wadduka kitawe kwese osaasiddwa nasirika busirisi ekyo we wagenda tolowooza tetwamanya bw'oli twakuleka bulesi justi era ne tugaye tukwagala tukukima bw'onnoonyeza no kakati bw'ozza okunoonya n'onfuna onjagaza ki nakyengenda kukola ne kiki kye saabagamba kye mutaawulira nze nabagamba ebintu byammwe nabikoowa tegedde w'embeera era kati koomaze okumanya wendi era munoonye mutandikire okulugana kati nyambako ekintu ekyo ogenda kola kintu kimu kwata njagala okwata emiziina agyo gyozze nagyo wano ndaba naaga amalogo go mu nsuwa muve wano kugambye okukwata ebintu byenaaba genda okwata ebintu byogende ayodima kale bw'abanga bwagambye tukole siteepu eddako siteepu ki gye bazzaako tunuulira ate mwaba kati mwate musugumbiza muddawa be bagubye abamu beetolodde badda mu manju tambule mugende mugende mutwale ensumbi eyaka era tonyingira be bagamba bagende balinga bye bagamba okuyingira enju n'ensumbi yakweyaka bagiyingiza n'omuliro kalogano tujja kuyingira toyina kyosobola tukola mukazi wattu yabula okukaaba amaziga ne bakuyiikirira n'agamba naye abantu bano lwaki banjiikiriza kumba nali nasalawo ekika nkyesonyiwe nfune ku mirembe bannange emejjani n'ekirabika n'emirembe gyange baginnemesezza abantu bano naye mazima ddala banjagaza ki aki bannaabwe kale no yeesonyiwa mukazi wattu yagakaaba bamuli bubi efirimu egenda maaso ne tudda ku booda ereeta omukyala bazze waabe wa mukazi abantu bakuno basirusiru era makesi kakati owa booda atuuka ano nga mukubo tebaasuddemu ebiti nga tatandika kuyomba abantu bawano bawugulavumuuko basirimuuko oba kiki soka okwate piki nga tajja kujjayo miggo gye baasudde bo bayitewo migo ng'asuula eri gasiya buloolo mubba misana ffe tetubbika oba nakyo muli basezi mwogere wamma wereeta gayi tutayenderese kama huko tutayenda kwa nini ngajja ku piki ng'agikuba ogusooka pika naawe piki eganye piki ebadde ki piki ebadde ki baba bakyebuuza piki kyebadde baba bakyebuuza piki gyebadde akakoomi gye kaava waliwo akakoomi akajja akakoomi ne kabambala omuwala ye yasooka ogweri n'omwami naddako kwabayi ono aba akyabuuzabuuza ogenda okuwulira kamunguluze kamunguluze piki kyemukoze ogenda okwetegereza waliwo abavuddeyo nsiko ebijambiya babano tunulira ne bejaga yuno yoyo ndiyo yeye wepeleka huyo twende ono ne bamuyolerawo omwami ne bagenda naye abantu beno nga bakambwe kati ogenda okwetegereza oluvannyuma ye mukyalo oli gwe twalengedde nga yeetoloola emmanju era yabadde ne kalogano ng'essaawa ey'okudda ketuuse kati mwana muwala bwe yagudde agenda okuba nga adda engulu
agenda okuba nga ddengulu efirimu egenda mu maaso ofini egenda maaso munnange Eric aliwa bagenda okwebuuza Eric Eric yatwaliddwa bazuukuse taliiwo engeri gye bamubebye engeri gye bamubebye bamukoze ki ngambe bamututte naye nga bamutwalawa ekyogira piki parking ali tuve wano omuwala yenna nyini kyalo beba okukyalo baga buli kyalo n'ebyakwo kati yamuganze nkulesse ulaga wa goberera nze omuwala ono naye alinga aliko olumanyo kubanga yakwatira ddala wennyini bbawe bamuyisizza ono bamugambye piki agipakinge kubanga n'ebyokutokota yalemye nkugamba pakinga piki oyitewo siina gyengira nze nyabo toyina gyonziza ekyalo kye tuliko yagisawa eganye tugende sooka oleka piki ekikutte piki tekiri mu yingini onemuganze tolina gyonziza ngwa ntya ekigo nga sinnanywa yagudde ekigo ky'obutamiivu naye nga talinagukombako kati yamugamba ye bakusuna gwonoomanya bajja kulera kundera bajja okuwewa nti okuwewewa bajja kumpewa piki yange esigala eganye ate omuwala ngamba mugoberere ye banne ekyalo kikwetulaze ekisumuluzo kiganiddemu piki yalemeramu ekisumuluzo n'agyesonyiwa agoberere omuwala kati ate ono essimu yalekaawo buli kye babadde nakyo mu ngalo balesaawo ono agenda okuba nga addamu akategeera bamuweye wali obaddeko n'otunulira abantu batayinza kutegeera oba bakunyumiza kitambo bano babifaanana kati yalabanga essaawa ey'okuliibwa yeddako osooka n'oguma tomanyi oba bagenda kuli oba buddwa oba bagenda kukuli oba buddwa efirimu egenda maaso baabano lengera habaye yono yennyini gwe muleese omutuufu yono eta omutwe kyekikulu omutwe bagwagazaaki tunuulira nga batwala balina ebikuba bijambiya bubazzi bwega bakutta mu ngeri nnyingi oba wempaka ofanga mpunu ozanya n'okuzanya kati eyasoosokaana nabo wuuno amaanyi gamuweddemu mukazi wattu abirowoozaamu yadduka mu kika nga tajja kusobola bibambulira kyokka ne mu kaseera kano ne gye yaddukira bamusanzeeyo era kalogano najja kalogano onakuwadde nakuwadiza bwereere walawe jja kwekubagiza oddeeno seba otulekedde ebintu byonna tuzitobererwe kulwokuba gw'oli eno kubanga tomanyi nti toyinza kukimanya nti ennono yaffe etambula bwetyo ennono tebagidduka naddala ng'ogirinamu obuvunaanyizibwa kuba obuvunaanyizibwa bukunoonya kati ebuwangwa n'ennono buba bulina okulondoola efirimu egenda maaso naye ggwe n'osalawo odduke ewammwe ojje weekweke kati ekyokuva mu kika najja yeekweke ekyo kyaleeta obuzibu lukwesikwesi oddire emikolo egyandibadde kati emikolo egyandibadde giba nga giri ewaka osazeewo obeere eno ogikola mu kyama nga ekyo nga ggwe senga tekijja kukola senga wa muwala emikolo gy'abadde ateekateeka okukola giyina okuggwera mu kika kuba giriko obulombolombo bulombolombo ki omusajja asooka okimanyi bulungi nnyo omusajja asooka okwagala muwala waffe okumuggyako embeerera asaddaakibwa emmando ez'obujjajja zikanywa musaayi
ulira firimu ye nsonga yennyini n'agamba ebyo bye bintu ebyatutamyeka mpulira ebintu byammwe bintamye nkeese batta abaana b'abantu bangi wange kaakati nno omuwala abadde asazewo aleete bbaawe ewasenga bakyale kati taata ndowooza emmandwa zamubiddeko emmandwa z'abano zikuba essimu ate essimu temulimu wadde ebikwakwaya mwana oyo era bugenza okukyanga zze n'agamba omwana yakudduka mwana w'abendi kati olyoka obulenga okwata omusajja olyoka osaddako omusajja w'abandi ekika kyabali omusajja asooka okwagala omuwala omusajja gw'osookerako omusajja akuggyako embeerera bamusaddaaka ekyo tekisobola gaana abaana nyina bameka yamugamba singa gwe wali wazaala omulenzi ne bamukola ekintu ekyo kamu yamugamba akaana kennina kali kamu kalinga kati ka kibiriti era akaana ke walabika okubani obuzaabuza olyoka okajje mu nnono yaffe katandike n'ogaana okukola emikolo naye bana ebintu by'ebuwangwa nabyo bizibu naye oba buno obuwangwa oba nnono oba kwetuminkiriza oba butemu oba busezi bano baabano muwala yagambe be bannannyini kyalo bino nabadde mbisuubira kati agenda otuuka nakitegedde lwakuba saayogedde babadde balina okukikola Brenda naawe ontambuza butambuza biki bino bye tulimu owoza wabitegedde lwaki naye onkubya ssere obwenkanidde awo musajja watujjukira ze talidde bamugayo manye omukolo gw'embaga abaayo emmere kati emikolo gya leero tegikyaliko galanti otuuka eyo ng'omuko omukazi yabba mubbe kibooko n'enyoka ekintu kimu kati oba olina okujja ng'okusse oyogera kiri kiki yamugala lekeraawo n'ebintu by'okusabuliza kola ekintu yeyi olina okuba ng'okola ekyo kyeggamba ngoberera okole nga bweggamba owe tulabe oba osimatuka sirina kyenzirako amukubiza sera n'ateramu okesa kami sisobola kwekyo ekyo ŋŋanye sisobola kusirika ebyo mbiganye ate nga sikulagidde eryanjako ddembe kati teri n'omu agenda kummanyiira oba byakumanyiira kati kuba enjogera eringa emanyiira gwe wakana sirika okumanya ogenda kusirika kati gwe jja sirika yogera nnyo jjukira ono alya ku kwogera agambe tajja sirika ate bamugambye asirika oba sekyajja gwa mu buzibu pikingireseeyo kati n'okwogera gufuuse musango kati baddange noono naye abamuwambye tebannansasula omukolo gufuuse ekyenyinyalwa maama musajja mukulu agudde ku kyokya yensonga lwaki omwana oyo yakwata mwana munne n'agamba nti olengedde omwana kennyini naye yakizuula nti muli bantu babi era yensonga lwaki omwana wattu yasazeewo okulabikani abadduka kuba muli bantu babi ebintu byammwe ebyo ebintu byammwe kasasiro mwereere abendi n'agamba muli batemu butemu mwagala kutta bantu tamaliriza noddira omukulu ekitegeeza omukolo osazeewo oguteeka eno wekweka eri oleete omwana eno aleete omwana eno mulyoke mudde ku bulombolombo mukyankalanye kuno ekyo oswadde kuba omwana ajja kusaddaakibwa kalogano maama nze ekyo n'asekamu omwana ayina okuba yamugamba omwana tugenda musaddaaka yagala gaana ogw'omukolo gujja kukolebwa obuwangwa obwaffe bwina obuwangwa bwe buto bwe butulagirwa kuva dda ebyo byali nkola ya bujjajja obwo nga bukolwa mu maka bajjajja babadde nga bakigoberera ffe baani ab'omulembe guno abakigaana nze sijja kusu ekyo sigenda kugwa ddalu ku lw'okuba mwe muganya okukola emikolo oba si ekyo mwenna emikawala kange gwe esiruwazaamu oyo omwana mujja kukiraba sifuddeeyo ki oba ki kaakati nno wuliriza neekugamba mbakooye kati byali byadda si byaleero omuntu agenda n'agamba okuva edda nedda ebintu ebyo ebyedda byali byadda si byaleero pana emirembe gikyuka revolution oba evolution eba nkyukakyuka mu butonde waliwo kye bayise transformation ebigambo ebyo byali bikola amakulu wadde abamu se baagategeera kakati lwatuli awo omwana omulenzi oli eyagwa ku muwala ey'obwebiwanga bamuleese tebannamukuba kibooko
agenda ku ntindi tunulira teeka wansi musajja wattu bano abalogo bazibu balina amaanyi g'otalabanga omanyi okusitula nga toliimu wadde akasambagala senga yakanda gamba muteeke wansi omukoddoomi ng'omukoddoomi giwunye omuwala wuuno kaleeta bulwa bannange ontambuza mayiro nyingi lwaki temundeka neŋŋenda lwaki tundeka neŋŋenda kiki kyenkunyonya tyotategedde nze mpulira nkooye okooye nze sinakowa omanyi lwaki nkunyonyola nga totegeera lwaki omutwe gwe ogutunula ng'emputtu bw'okuba kifaananyi ky'emputtu olaba omutwe gw'omwami ono okimanyi abeeno batujju be tulimu batemu bano abeena abatutte omwami wange si bangu bali bakambwe gwe mwatuleese kutulya omuwala oli ayinza n'okuba baamulidde dda gwe ogaye batemu battisa miigi babijambiya battanka battanaki batemu kikula ki bamigo gwe bagamba agamba ono akoowa abantu abawambye Eric ng'amugamba nti Eric abaamuwambye tujju bali babi bakambwe babi nnyo kwabo beekugambye baaki tebali kati yamugamba njagala ombulira abo bakibo baawano awaki baaki bali wano bakolawo katulanga ng'ogambye baawo nze ne yange kati nze awo siriiwo ketugende ne piki tuve wano muli kimu mwe abantu bonna abo wobimanyi ano gwe oli amugaye bali wali bano gwe simukutti oyo kyali wange yabadde wa mukolo mugenda onoonye balo nze bali awo kakati nga awo siriiwo ayagala gaanawo yange nga yamugamba tulina okuyamba Eric era wetuba tetuyambye Eric piki yo tegenda kusimbula yasama kino yasama yamugamba nkunyonnyola oganye okutegeera emputu gy'okulembeza mutwe mukalu sikutegeera lumya ku kyalo kino neri kuyingiza nze amanyi gye liri towoce nti yamugamba tolaba ndi buli woolaba waliwo ekkubo neeri kufulumya ekyalo oyinza obutaliraba yingiza gweddeawo otunulenga musuku oyogera kino oyogera kiri bagamba omwoyo omutono gukuwuusa entula sokuleka ebyo bye muwulira mbwe wagundi bajjula n'okyama owedde oyinza omala okulya naawe ng'ate n'obaagwa sirika bwe tuti nze sikyagala kati ebyokulya nabivuddeko kati n'emukolo sikyagwagala lwaki onnemerako gambye kumpuliriza yamugamba oba oganye okuwulira gwe linda biddako omuwala n'atambula ayi maama mukama katonda nga ndabye wowe wuwi nfudde wowe maama efirimu egenda mu maaso kaakati nessenga bamulipikise eyabadde agenda okukyaza omugenyi naye musiba ali ku miguwa waali teyeetegeera bizibu byereere omwami ye tannayogera gwolaba yazze kalebule ng'ayogera nnyo alinga mizindaala kati talina wadde akoogera munnange nsonyiwa munnange nsonyiwa mukwano n'agamba saategedde nti bagenda kujja naye munnange twali twadduka abantu bano ekyalo kyaffe waffeeka waaliyo emmandu ensezi zinywa musaayi zitandikira ku mmwe munnange abatuwasaamu olombo bwakyo era obulombolombo obwo twali twabuddukanga tulaba bugenda kutulemesa okuwasibwa okimanyi bw'ogwa kwekyo ekikoobo otya ogamba oyinza okugwa ku muwala nga mbeerera naye gwe bw'ojjanga waliwo ekkubo baalirima ddasi wali buzibu omujjako embeerera naye gwe bw'ojja omuwala n'omujjako embeerera gw'oba oyina kusaddaakibwa yatandika kumagaamaga kati omusajja ono w'ebirevu eby'envi yali anona ki mu kika kino ozannya n'okuzannya firimu yiino akaabira mwoyo bamugase takyayogera akaabira mwoyo ozannya n'ensinga etabuse nga be bakusumuludde tosobola kwenyeenya okujjako nga be bakuggyeko amaanyi agakutte
amaanyi agamukutte bwe buzibu bwali mukati. Tugenda maaso, njagala obe nga weetegereza efirimu yaffe. Brenda teyabikugamba naye bambi yatya N'agamba munnange ojja tusonyiwa nnyo ku lw'omwana oli Brenda bw'abanga teyakubuulira nti bino gye biri ayinza okuba naye yeeraliikirira. Bambi n'atya kuba obeera mukazi ng'okuze muwala ng'okuze obuulukuse n'obanga otuuse mu sayizi y'okufumbirwa ne batakuwasa olaba ng'odibye. Kati oyinza kugamba musajja gw'ofunyeeko omukisa nti ate ewaffe tulya osirika busirisi n'akigwirako laba kuzaala baana nga vampa waawe Jule oduma kigwe chingongwi obadde ki echinga lina chenengera waliwo ekubo ndabaka waliwo annyonyoogedde awo waliwo annyonyoogedde ngambye bamunyonyoogedde tambula gwena ne mabega nti ayo ate emabega ne mu maaso waliwo nta oli muntu mukulu ntatambu akuno kyatugenda namweripa ekyalo kye balyako abantu emisana firimu yino bwe bulombolombo bwe tulina mwana wange bannaffe nga batandika kukaaba. totawaana kuba ne wonaakola Munange totawaana kwenyuula bakusibya awe bakusibidde munange toyinza kuvaawo. Tugenda maaso ne bakusiba n'emikono tulina ogenda kuddukira awo oli munyweze akaabira mu mwoyo. genda kuddukira mwana wange Emisinde tewali n'ebintu by'obufumbo bino bizibu. Omwami oli mukulu ku ssenga naye aba mwana mu maka muno kasita owassa omwana waawo oba naawe oba mwana. Efirimu egenda maaso. be balina eddagala lyokka erisobola okusumula N'amugamba munnange bali okusobola eddagala eriyinza okusumulula be balirina ne bansibira era munnange be basobola bokka okujja wano naye ekyokujjawo nkirabamu enkenyera. wabula tubena okukkiriza Efirimu egenda maaso. bijja kumba titujja kumalako naye tosobola kudduka Bakoze batya? Ekibuuzo kiri nti ki ekiddako? Senga yakaaba omusajja w'abandi naye omanyi okubanga wava ewammwe n'ogaa ngenda kukyalako ewaabe w'omukyala n'ojja osangayo bujwanga oyo n'ojja osangayo ekitagambika. Efirimu egenda maaso. Njagala olabe Owai Tugenda wali. eri gye tugenda tugenda hitawo. Naye omanyi okubanga awo gy'ogenda gye mwolekera gye bayita ewaka. Gye bayita ewaka bannanga akakuba akagendayo. Naye gwe kiki ky'oliko? Tetusobola kugenda bwe tutyo gye bawambye muntu naawe beamu. Weyagala tugende nga twesimbye ejjali batulengerera eri nti tuto tujja Nga nkoko. eyo siyinza fa nga nkoko. Gajuule yagaana ofa nga enkoko. Lembo mumanyi Namu. ekyo nze manyi ng'egye balumbamu Abavietnam. Kati kinda ekikulu. Kiri ekintu kiba kyakwavula ogenda nga musota komando sindiyo omesikia Nti lembo wabange. kino bw'oba ogenda lembo waba ayingira kikomando. Tuli ku mission ya kununula muwambe ate ogende nga weetutenga anaawambibwa. Kwewalula ng'oyitero. Ekyo olina kuyita eno nange n'empita eno ne tusalako omulundi gumu. byolimu Laba Gajuule. Ankuba gwe ejja. bagamye nti nogenda zanya Gajuule abiyita bya gundi bya muzannyo. ebyo byowooza simako Oza simanyi Lembo akola bwati ne bwati. Lembo. ate biti Ate ebya Lembo tebijja mu Musa mu bitooke bya Musa. Naye sooka olengere gye bali. kati ensasa ogenda zikuba masasi empewo Yamugamba omanye ebintu ebiri eno. iramu Gw'osobola okuba ekitambo essasi olyoka oŋŋambe mb'osoobanga komando.
bino biyise by'abakomando ntalo mannyo wenu Tangi ali kuchoko. eddogo kintu kirala nnyo kyotayinza gamba nti nkikutte ekiwato wano Nange oli mudongo. kale nakisikula nko budongo wala bwotyo aleese pulaani nga nfu baba owayi nga mpulirayo enswagiro ono awulidde enswagiro amesikia nswagiro wachana na mambo hiyo wachana na sauti hiyo genda oyite jajja soko oyite jajja waliwo ekiriwo bawulidde sauti si ndiyo mchezo ne batekinga position jajja najja jajja bwajja efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso tunulira kirungi dolooza nti tojje kaakati bulijjo weekwese ng'olowooza toofunibwe nakugamba nze nina omutwe togumanyi oze kirungi kati kojjidde ddala omukolo guyina ogenda maaso ye mwana obwedda gwe balinda babadde bakutte dda bbaawe era obwedda balinda kati ono ayinza okulowooza yeereese ataase bbaawe kumbe eddogo lyeri muleese kati obwedda gaajule bamugamba nga tamanyi lulimi lwe bategeeza kati bw'asanga nga beno bambadde ng'abasezi gaajule n'alyoka akimanya bali mu batambotambo bwe gwolaba gyokuze gwolaba nti olaba muli okyusa nnyo tokyagambibwako Oli mutemu. n'agamba muzeeyi oli mubi nnyo wafuuka mutemu oligenda okukolebwa olabika tontegeera Nze ogenda kwata bba wange nta. olina okumpa bba wange ŋŋende ono kasita yakitegeera ni bali batambotambo gaajule na samulivansi gaajule abadatake gaajule bamuwambye gaajule giwunye banange nze bali sibamunyi nabadde mbawerekeddeko buwerekezi bambi muleke kalemba nnyonnyole gaajule bamukkiriza gaajule giwunye kyova olaba abaana bwe bakubira okugoberera bakuze bulungi gaajule tebakimukubira mu buto kasita yawulira mbu waliyo omukolo gw'emmere n'awulirirawo akawoowo ak'enkoko ensiike efirimu egenda maaso bonna baabasibira wamu muwala nyabo ki wano kyekigenda ma mukola kyogera n'abasibe oli wano oli mu kukwatirira basibe woweefukamiza nze ngamba wandibadde oli mu kwetegeka ku kiddako wuliriza nnyo wano wakulu Kiki kyogezaako okugamba? ogamba kigwe ti emikolo gigendamu emikolo gitandise Kije nakutegezezaako egigenda. yamugamba mikolo kigwe gye nagambyeko obeereko Mukolo kigoyogerako. gwe mukolo kigwe ogamba gwe tugendako kika ekyaffe tomanyi ab'ekika bye tukola ebyaffe Kaakati nkubuuli. n'agaawulira ggwe Mpuliriza n'obwe. n'agampuliriza bulungi Tewali ebyo bye muli mu kuwoza simanyi mikolo okusaddaaka temugenda kusala mwana w'abandi nze munviire ku lulenzi mba wano na. ganjule osaaga ganjule gwatamanyi nti weerabidde tuli mu kika kyaffe omusajja gw'osooka okwagala bamusaddaaka Mpuliriza. tokimanyi Era kimanyi. ebyo mbimanyi era bye byanzija mu kika siri mu kika kyewammwe Eyantegeera mmanyi. yagamba nze nafuna ssenga wange ayantegeera obulungi ennyo era ne tukwatagana ne tuva mu byammwe Naye nga lwaki mucunya abantu? lwaki mugenda maaso ne mucunya abaana b'abantu kaakati nkubuulira gwe wuliriza ne bw'onookola ekyo ne woba ofa mu maaso tewali kidda mabega Gambeko. Yansonga lwaki bankutte? senga bwe yayogeddeko bamusibye Bantulugunya. bamukubye kibooko Genda kukola. Okusinziira Katonda gwesinza wa. kale nno ye yasalawo alokoke abantu bangi ebibajja mu kika ne basalawo okusalawo bulokole Kijja ku. n'agamba kandokoke mpone ebintu Mucunye abantu abatalina musango. muwala nkutegeera gwe nyabo emikolo gino ogenda mu maaso emikolo tugenda gikola yagalagaana Sinange tebaginkolako baawo simanyi baawo ebyo byowooza bbaawo eriki mpuliriza. yasaddaaka baleno Namwe omutima gwonna ogulumirirwa. yamugamba naye mmwe mwali mubaddekaawo ne mulumirirwa ne mugamba naye abantu bwe mutta baba beetaaga obulamu Tunuulire. yabagamba mukimanyi si kirungi kutwala bulamu bwa muntu Gulowooza gwe yandi n'amugamba gwe wantuuse emyaka egyo ng'oli mbeerera twala eri by'olina. ayina ki
anga ku musajja myaka 3 mume kali mu mbeerera kati embeerera yono ebanka atu y'obulumi bwendi muwalo kati talina ssanyu lyamanyi wala egyo emyaka gituukamu ng'okyaliko embeerera eteekwa okuba n'obuzito bungi gwino ogenda mu maaso kati nange ekigambo ki ebintu by'okuddala tebirimu abo abatalina ssente bokka nti be bakudaalirwa kati noono yawuliramu okuswala ekyo kyonnangidde ojja kukyejjusa abasajja baamugaana omulengera bw'atunula ng'embeerera enkadde nze ozannya n'okuzannya tewali kye mugenda kati yeekaza bwekaza baakimugamba yawulira nga kimulumye tamanyi kirungi abasajja ssebo zaabu owulidde omukazi agamba siwaliiwo kintu kimusanyusa kusinga musajja ng'oddaawo ozannya nagamba evamu emis production nga bulijjo tuli mu Mara Studios Uganda abatulaba ku YouTube channel muli bakabi genda maaso n'okubanga osubscribinga gwe atana subscribinga obeere ng'onyiga ne ku notification bells essaawa yonna we tukuteera firimu obe ng'omanyirawo tuleese ekipya wetunuulire kaakati nno omukazi mukulu bwadde eno n'asooka ajjukira ebigambo bye bamugambye omanyi bagamba kyerabira mugambi naye tekyerabirwa mugambibwa ebigambo bye bamugambye byamukwata ku mutima atunula ng'embeerera enkulu wabula kituufu tuli balogo naye simanyi birungi biri mu kuba kati omukazi n'oweza myaka 3 ng'oli mbeerera gwoba wasanyukako ddi essanyu liri awo tolirabanga efirimu egenda maaso kati munnange oluvannyuma nagambe yakatandika butandisi mu kulaba okwangu mukazi mukulu nga tajja mukazi mukulu ng'ajja omanyi waliwo ekintu kye boogera ne kituula ku mutima kati ng'asooka atunulatunula gwe olinamu ku maanyi gwe kati nga tebamusumulula entumbwe singa bandeka nekimutunuulira nekijangu kati wali otuteeka embuzi ku ttale okulya omuddo egenda egaana erabanga ewatali kirungi kati baamugwako babiri kiyifuyifu pitaako mpita ng'ajuule ebigambo bedde byogera mulimu okusaddaaka sooka oddeyo gira okuuma bali kino nja kimaliriza nedda tonyinyonyodde ontwala wa ng'ajuule jangu ng'ajuule bamuli bubi musajja wattu toyinza kubandula ekyalo kitali kyammwe ate ekikazi kirina amaanyi basi ng'ajuule yitawo ontwala wa gwe omanyi omuntu atabangako mulaavu ne simayire aba tamanyi kati ali awo aginikumbuka bugimu nkukusi weyekomberera alinga alabe ku nnyama ensava ng'ajuule okuliibwa kuli mu ngeri nnyingi firimu egenda maaso firimu neriryoka terimukutte mwadiweya gwe oyagala ekyo wandibadde wayogedde dda ekyo kiri kiriya esumulula nze tewali buzibu omulimi wendi akabimminji akagusa tonoolera todduka gajuule bano ono atambula n'amayembe woboogeza balina omusumulula gira tulabe kyagala kuwulira oba kyasolo kitikkulu banaye omugugu gw'embeerera guzitowa naye nno ssebo baaba neegyo emyaka baaba oba musimbuzi wa nkongolo kuba kati kuno okusimbula nkongolo kwennyini myaka emeka omukazi ono bannange ali myaka gy'abamaama anaatera kubanga maama azukuza
naye ssebo abasajja baali baamugana nga batya okutemwa bagamba asooka yasookeyo naye ffe nedda kati gaajule emikono sumulula emikono sisobola kubaaga emikono nsumulula gaajule baagana omusumulula emikono kuba kiri era tekyetaagisa mikono era leka naawe wano mba sirina bwenkimasitalinga takikondakitinga bulungi gaajule firimu yiino egenda maaso weetegereze gaajule toyuza gaajule tobwaka gaajule oyinza okubwaka tunulira firimu nagamba okuva mu Emis Productions nga bulijjo tugenda maaso ne firimu gaajule olwamusumula akanyuga eritwala ery'enkongolozo gaajule yafubutuka emisinde nanga nzise busi mbadde mmanyi ngenda okwetikula mugugu gunziridde nziriza ebyo omuwala Yesu musibe kuba emikolo gitambulira ku ye aba ali awo byonna byokoze embirabi byokoze ne lwaki tompa bba wange kale yamugaa byonna obikoze naye waaki ontonziriza omusajja nve wano mwana ng'amugaa nkubulire muwala olina kyotamanyi ekyo tonna kitegeera butegeezi bino bye tukola tuyamba ggwe kubanga obufumbo bwe tebuyinza kubanga butambula efirimu egenda maaso nange olwo neneso obufumbo bwe tebuyinza kutambula ng'otetusoose kusaddaaka olusooka gwe nnyina n'agamba okimanyi gwe mwana wange weka ow'obuwala kati nze siyinza kukuleka ssebo ogende otaayayo ofumbirwe mu bufumbo obutali butukuvu mbwe tebuba butukuvu wakati kuno babanga gwe basalidde akiika bwe bakusaddaakira mbwe simanyi obugagga bujja mu kika kyokka ali wano ekkanzu gyayamba takyajjukira na langi mwe yagigulira ntuufu ayogera ku bugagga weegenderezanga nnyo ebintu by'abajjajja bino simanyi basamize noli nagamba nti nkugenda kuwa obugagga oba kale tukolerera bugagga ng'ekkanzu yennyini gyayambadde n'embugo olubugo terukyawera looti njagala ono tumusaddaake then emisamba gijja kukwetera omulenzi omutuufu apaana nze ono gwe nalaba omutuufu wammwe mwe mumumanyi mukikakyo omwana abadde agaludde kita onziriza tokigeza taata n'aloga omwana abadde amukubye oluyi laba etabbu yakkirira mpola ono enanyini malogo ebyobuwanga oba bitambula bitya naye eddeddogo gye riri efirimu egenda maaso kati tudda ku kyaki oba ekikyate ng'odduka buddusi endiga ebadde begenze tewaddeyo kiweebwayo n'amugamba mbadde neerabidde n'agamba nti eka waliwo obuzibu n'agamba maama nkirabye alina obuzibu alabikiddwa omuwala abalokole babonekebwa kati abonekeddwa maama ali mu buzibu yeetaagage n'agamba katugende ffenna toyinza genda wekka bwotyo maama bamufudde embuzi egeni ne bamwambaza omuguwa aliko n'abamukuuma tebalina nnyo byamaanyi okuggyako amalogo baba bajja kuloga otye egenda maaso efirimu egenda maaso kati omuwala bamusudde wano bakuwa kalifoomu nga wakwebasa yagalagaana ne balyoka bakuma ekyoto essaawa eno yakulabika nti omuntu atwalibwa era tuba tuli awo ogenda okweregereza ng'omwami aleeteddwa essaawa ey'omukolo okutambula yeno yennyini
Essaawa ey'omukolo okutambula yeno yennyini basooka bamugyamu engatto ebyo byoliko osaaga bakuteeka ku ntindi nga wansi waliya otwoto basi alina kyatalaba singa wemmandwa ogenda okwetegereza waliwo ataliiwo omukolo guno gukolebwa naani singa wemmandwa ssentebe w'emmandwa yuno babbi olukaayi olukaayi balubbye kivudde ku ki olukaayi balubbye batya tasobola kyongera kinene okusinga ye kiri kyabadde agenzeeko olukaayi lugenze kati emikolo giringa egyagala okugagga laba bwe yeekaza naye bannaye ssentebe mmandwa kale lwaki mu bavubuka bano teyalonda ye bavubuka bano ani asobola okukkiriza ye batte ye ate ababa bakumanyi tebakwatirako ddala mpozi omwana wabe ndi mumuleke ono yabagamba muleke omusajja agende mulemeddeko n'agamba omusajja muganya omuleka lwaki mugenda mu maaso n'ekikolwa ekyo nga wa munda yammwe ddala nga mmwe mumuzaala n'agamba naye ddala omwana oyo singa mmwe mwali mumuzaala mugezeemu akafaananyi ako nga mmwe mwazaala omulenzi n'agenda okuwasa gy'agenze ne bamuttirayo ndi mumuleke muyinza kukaawa kyenkana ki lwaki mugenda mu maaso n'ettima ono asaaga busaazi osaaga busaazi ne batandika pana bawugule bano batambo tunulira ne basooka bamukamirira bawugule balimu oluwugulu ogenda okwetegereza musumba ebintu kiki kiri kyetulaba ye musumba w'ekkanisa naye yali wakati singa gibanga emiwunyo ekyo kyegyali emikolo musumba abuuza ki ekigenda maaso munange maama gye yadduka baali bagira basaddaaka kati omukolo ogwo bali mugenda maaso buli obuwangwa bugamba bw'oba ofunye omusajja akusookako asaddaakibwa naye ku nsi eno nga bweri omuwala ono omukazi omusajja gwe yajja mu kibuga omanya otya ndi gwe yasookerako bayinza okusalira obwereere nno nga neyasooka omuwala amaanyi talina kali basooka ne bakusaako empuugulu abatambotambo wulira tabbo wawawa paasi ekyo nga kiwedde kalugano n'alyoka ajja ku mukolo oguddako bajjajja nkowoola bakama baffe mwenna abatudde ku lusozi butambutambu okuba nti mu kaseera kano ak'okuwaayo tumuleeta mu mbeera ey'enjole kale nno wulira kani nange nziwuno era ekindeese enda okukola okubanga ntuukiriza bajjajja bange abaasooka be baakola mubenga wabeerawo okubanga musiima ono tuleese mukulukulu alina ne ku birevu kale nno si muvubuka muto baasi kikigenda maaso ogenda okweregereza efirimu yino baleese musumba
byabuwangwa ki ebyo byabuwangwa bye mugamba ebirimu okusaddaaka n'okuyiwa omusaayi obwo buwangwa muki nebakyokoza abantu nengeri olabe kyogenda maaso n'okukola abaana b'abantu gwe nnyabo olemeddwa okutegeera temateekwawo nze ndiwo mu kifo kino okubanga ntuukiriza obulombolombo n'ennono bajjajjange bwe baabutandika ennono y'ekintu ekigobererwa okuva ku mateeka agaalambikibwa olubereberye. Ani alambika amateeka? kusaddaaka naye bulombolombo kibuno omuli okuyiwa omusaayi gw'omuntu saddaaka ndiga era ne wekiba nga kusaddaaka kwa kituufu Katonda yakiraga mu Bayibuli basaddaaka endiga kiwandiikibwawo okusaddaaka omuntu kati olubaale aba mutemu kubuuzi nze olira nakuyingiriddeko gwe nze najjeeko mu kyakiyongo osoloza ekimu eky'ekkumi ne nkugamba mu Bayibuli tekirimu nakugambyeko oba osoloza endobolo yombaawo omusoloza endobolo wano ne mugibbamu bubbi kati we tuba tukola emikono gyaffe lwaki mutuyingirira kalogano atabuse kalogano wandabako nga saddaako kalogano twali tusaddaasa omuntu mu kyaki ngendayo gasiya lwaki musonyiwa abooluganda mudde eri Yesu ono ng'atandika babuulirira ami ekyokudda eri Yesu kyekikulu kati abantu bakambwe atugamba kuddawa ono baamusibye munnange ne bw'ononsumulula omanyi gwe ekintudde mu mugongo kiri ekimukute kitudde mu mugongo awulira kimwesigamye ensuwa eyo ogiraba mwe muli amaanyi gaabwe gonna era eyo ensuwa bw'oyivaawo amaanyi agagirimu oba otuyambye senga nakuba muwala wakaama Grace efirimu egenda maaso amaanyi ogagjeebwa ono akyayombesa mulokole yazze n'ekitala akutte ekitala mu ngalo ebayibuli kyekitala yenkebete owooluganda ng'amugamba owooluganda nogwali muti okimanyi nti olubugo guno lwali muti byakwewunda bino byolina byakwewunda bya nsi saddaakira abaana naye ssebo kwe musaddaakira abaana b'abantu bwe mwewunda bwewunzi bwe buti olubugo gwali muti ne bino bye mwetaddeko bye mwewunzewunze birina amakulu ge bitegeeza ayina amakulu mu byonna yo yali waggulu ennyo buzaabuze n'obula n'odduka kyekyo bye watandika okuddamu obulidde eno simanyi bakubuzaabuzizza odduse sebo n'olyoka otandika okukola wano ebintu muleete wano abalokole simanyi batulemese ekyo tuganye sebo nga niwe bagamba okwenenya beenenya mu misambwa batyo tunulira nze mmanyi agenda kukola ki agenda musumi bamu ogenda okwetegereza oluvannyuma lw'okuyisinganya ebigambo bamusumuludde bamulibaze bannange ndowooza mukirabi maama bamwabiza omutwe maama bamwabiza omutwe Grace amaanyi gamugwamu kino kyalaba tekirabika si kyangu yarabanaati maama nyabo kale amaanyi gabagwamu kino kye balengera tebakirabanga era embeera eno yabasoberera ddala kale eno ne babanga tikyokukola tebayinza kumanya kye bazzaako sera ebisinga ekibi bwe kiba kikulumbye olina okulayika nti okola nga bw'osobola osobola okulayika nti okiwangula maama ayisaawo ebintu bya Katonda bizibu baasala eddiro bamusinze naye Katonda engeri gy'akolamu ebintu bye yamanyi pasita bakanda muyita
kati pastor bobanga uli pastor kibakoze oli bamunyize bamwabiza ng'otunula pastor osobola kukola ki pastor n'atandika Luganda waliwo ayagala okwetwalira Yesu Kristo ng'omu bannaye mwetwalire Yesu Kristo ng'omulokozi wammwe yeebazibwa omulungi Yesu Kristo tumwebaze yeebazibwa omulungi oba ono alokose abooluganda basanya mandwa gwe nawe kiki kyokola oyagala kola ki baba mbikoyi mbivuddemu ebyammwe abange omulokole abakyankalanyiza olina kyewirabidde oyagala kwirabira okola kati oyagala bintu bino tusa ebintu mbikoyi baagi lubaale tumusabidde naye tetukyuka baba fe abatakyusa ngoye wabaana tukimba lubaale amukoye mbikoyi ba musajja mukulu buwangwa tusaba opoy nnyo mpulira yamugamba abantu bangi betussa empulira nkoye ogenda okwetegereza eyatutte olukaayi wuuli olukaayi yalutu naye omuvuzi wa booda ono bannange oba aliko waya ki nayingira akasiko aze nabagamba olukaayi nze ndulina bali ne bagenda bagoba oli bamugyeko olukaayi ono amaaso agatuteko oli mumuleete oyo banamongo ono nakwata akasumbi kati ate bwakwata akasumbi aba bakutte mu kiwato aba bakutte abazibu jajja buli kimu kikyankanyiza ogenda okwetegereza mbikoye ebintu bitabuse owaki ono bwakoye tutumateme saawa eno tukoze ebbanga ddene atookowe obirekera nzenze ekyamazima buba busibe oye omuntu obeera mukomera ebbanga ddene nga tomanyi nti oli mukomera naye wootuuka okuzibukira amaaso kubanga okuzuukuka kuba kwesumulula omuntu buli wootebuka okutebuka kiba kutegeera noga kino nkiguddemu bulijjo wamma kuno kubuzaabuzibwa kati oli yakitegeera bujjo kubadde kubuzaabuzibwa olwo naye n'asooka ayisaawo enkobogo agenda no n'emmandwa ensuwa y'emmandwa naye emmandwa esaddaako abantu misana ttuku emmandwa eba ekyategeerekeka efirimu egenda maaso bamugoba mpaka wano bwe musembera nkaasa tebayagala kaasa obusungu obuddirira olumala lw'okukaatika obusungu obudda oluvannyuma lw'okukaasa mu linnya lya Yesu kati mu linnya lya Yesu baagala kaasa leero emyoyo emiwa mu linnya ly'ekitambotambo abatambotambo sumululwa simanyi kiddako ogenda okwetegereza wulira eyabbi olukaayi we njaku kati buli wagalula ne bano batyayo ebalutya olukaayi yamanya mbalina amayembe g'abali gawuubawuuba atyo gakwasa kamunguluze gwe gyonna egyasibwa gisibwa ono n'alyoka asabira akasumbi n'alyoka akatyemula mwena emyoyo gyasibibwa muno musumuluddwa linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu amanyabo ne butambulirawo amaanyi mutumunsi wamuno mwavaamu enkalamu gye ne zitambula kale ba mwena omu byakwasibwa kusumulula kumbe enkalamu gye buli weziva mu zuwa muli musanvu buli abadde asinza ali mu buzibu buli abadde abisinza kataliko tomera buyo buli kyali mu nsula tusumulula buli mwoyo omubi gonna oguli muno kusumulula gonna omwoyo gwali mu nkalamu gye amiina mulokole buli kyasibwa kyonna kirina sumulula kissayo olwaleero wereze fanya emirundi musanvu kiweno kidege kyagwa buli kimu kidege kyagwa efirimu egenda maaso kati ono aba ali wano ogenda okwetegereza pana ogenda okwetegereza enkalamu gye otuleetedde obuzibu omulokole ali eri
ebigambo ze kibooko kati gwe wanje enkalamu gye zivudde mu nsuwa agenda okweregeza byalaba tabitegeera ono yalowooza kano kabadde anyeenya gabadde maanyi kumbe okubaluka kw'ensuwa ate kikubye buli abadde omugoberezi kati yakwata endege olukaayi agenze nalwo kuba ategedde kyakulwanyisa kikulu ogenda okudda eno ng'eyabadde asibiddwa si kwe kuddamu amaanyi genda okwetegereza azzeemu amaanyi azzeemu akatereera azzeemu akamunyeenya bonna babadde abasibwe ne basumulula mukazi wattu yajja asinkana olulenzi ebintu tebibadde byangu ono ye nsonyiwa mukwano munange tusonyiwe ategedde nti bino jjukira ono yabadde amaze okwatula n'agamba yabivuddemu era n'alokoka era enkalamu gye tezaamukwatako ono yadde eno ng'afunya mimwa giwunye gimewunya akapaale ani mukama katonda era ng'akiguddeko nze nga ndabye kukyanga mbikola olwaleero binsobedde omuntu agenda kukola atya yalaja nanga bamusse olowooza yase ono ng'apanga mirambo oba mirambo basi ng'awummulira kuli omwami ono naye alina effujjo lye mu ngeri ye nga gye ekyokulwanyisa ki alina sitinga n'asooka abakubira endege mu matu kwegana emagombe bayitewo buyisi bagendere ddala ensi eno bannange kaakano kino ngenda nakyo ku stage buli anaazanyira ku musaabaze nga nkimukuba mu mutwe yagamba kino agenda nakyo ku stage yabwe ey'ababooda balaba omutwalako omusaabaze nga anyenyamu gumu toyinza butamuvaako kale nno eno yo bwetubeera bisse nate nga bulijjo tubagala nnyo mwenna abawagira Bomala Studios okutuusiddwako firimu kwagalana Sako akuume